nze ndi bujulizi obulamu njagala kukwebaza nti ekituufu kiri nti diguli yali yannemerayo nali sibiriiko naye wali maanyi mangi okunsitula okumpaga okunyongeramu amaanyi okunnyambako okulabika nti nfuuka graduate. Saafuukira kyalo kyonna graduate, nafuukira ggwe graduate. Era neebaza sikikwebalizangako naye weebale wakyusa ennyambala yange, wakyusa obuyigirize bwange, wakyusa bwe ntambula mpulira nga nzitowa ne ku mikolo bwe tubeerayo si lwakuba nga tuli basumba naye oli atunula n'alaba n'agamba really this woman ayina omulimu gwakoze mu musajja ono. Twebaza Mukama, si kukyusa musumba, si kitwala kukyusa. It is the person you are supposed to be. So nze Katonda yankozesa kuyambako okufuuka ekyo kye wali olina ole okubeera. Kati ge maka bwe gabeera nti ate bwe namala ograduatinga ate nange nenkuzaayo. Yes, nali sobola kuddayo. Naye ate nga nze wali onsingira wala kubanga wali watuuka ku university. Yes, era kuva university wali wakuma mu second year Makerere. Kuva we nazaala nga njagala kuddayo kusoma. Naye challenges ne zibaawo ez'ensimbi. Kati ate obufumbo nga siina bwe nzirayo nga gwe tozeeyo. So you intended to inspire me mala okufuna degree then? Omalirizeeyo then nzireyo. Obiwulidde ebyo? Na enrollinga for masters ng'omaze okwenrollingira ezizo. Omala gimaliriza nze okukola eyange. Alozias Bugingo ogegange tuli ne mukyala Makula Bugingo. Twebaza Katonda. Tukyali balamu era tukyali wamu era tujja kubeera wamu olw'ekisa kya Katonda. Singa muggulu abeerayo akafo nga ka mwami na mukyala bwe twandibadde. Ne Yesu yantulabe tukumbira ddala awo maaso ge nga tumuyita. Naye emyoyo muggulu tegifumbiriganwa. Naye I love you and I'm so proud of you. Kyemudde gamba nebaza Ekitiibwa kya Mukama.